naye oli mufere nnyo mukazi gwe omusajja kye yava yeegaana n'omwana wo. Mwana muwala Grace Khan ebintu byandiyongera okumubijjira oluvannyuma lw'okukwata ssente okuyimba ku Valentine e Masaka n'atalabikako. Grace Khan ogenda kusasula ssente ez'amafuta agakubye drive, osasule ssente ez'amafuta mu kifo, osasule ssente ezibadde zikuba obulango ku leediyo, osasule ssente ezikubye ebirango ku bizindaalo by'oku kyalo, ate ojja oyimbe ku bwereere. Tugenda kukunoonya, tugenda kukufuna, tugenda kukusiba. Grace Khan azaawulikika mbuvu y'obwenjawulo omuli n'ekikwata ku taata w'omwana we Prince Omar eyavaayo ne yeegaana omwana, kw'ossa abantu ab'enjawulo abavuddengayo nga balaga nga bamubanja. Nga n'ekibadde kikyasembyeyo y'ensawo ye yali yawambibwa, omuvuzi wa special yali amubanja, wabula ye n'akiteeka ku bawagizi ba National Unity Platform aba NUP ng'agamba nti nno baali babbye ensawo ye. Mukulu Honorable Bobby Kyagulanyi Ssentamu taata Eddie Awe gasina tezinaweza sawa 5 enkya. Eddie Awe papa we taata ndio masimbi abavuzi. Mukulu taata Honorable Kyagulanyi Ssentamu mama wange babire itungo Kyagulanyi bino mbyogera abantu ensawo yange ndikubo nsaba nsawo yange sirangi noonya. Mukulu Nubian Lee, my brother, you know us. Mukute ensawo yange mugibye, nze yange gye mubye mugenda kisikondoka. Wabula oluvannyuma kyazuulwa nga waliwo ddereeva yali abanja Grace Khan n'awamba ensawo ye. Mbadde sikkiriza nti ne mu nsi bino ebintu gye biri naye Grace Khan eno ebbaaga gy'ali mu kunoonya yeeno sandivuddeyo ndowooza kukola vidiyo eno naye nawulidde atandise okuwaayira abantu busimanya abanoopu bamubbyeko bbaaga. Nze siri munnabyabufuzi ate era sisuubira biyingiramu. Mpozzi n'ekirala situulangako wansi nyumina Grace ku byabufuzi kubanga ebyobufuzi byetaaga amagezi mangi ate nga ndaba Grace tagalina. Ensonga lwaki sobola kunyumya ku byabufuzi naye n'ekirala siri munnabyabufuzi naye just kyannumyemu oga nti abanuupu bamubbidde bbaaga mpulira ayita bannubiani simanya ba Eddie Awe. Bbaaga yeeno nno gy'ali mu kunoonya temunooza nti ensawo eri awo y'amaanyi. Ekituufu simanyi kikirimu era sijja gisaanukula, ejja kubeerawo mpaka nga bw'eri, paka ng'aleese ssente zange zimubanja. Mpozzi mu kaveera muno omuli yaleseemu obwokulya bwe obwo bwo nabulabye nga mbijjayo bino. Ebyo ndowooza bye biri mu muleekaanyiza ku booda n'okuwaayira abantu nga n'okuba nga bbaaga si ye mulume nnyo kuba bw'olemerera osasula emitwalo 15 ofune data aleekaanira ensi okuwaayira abantu nga bwe baakubbye obubbi. Kineewuunyisizaamu naye ebyo bye bireekaanya Grace naye tebyabbiddwa nabiwambye buwambi kuba yalemereddwa okunsasula emitwalo 15. Oluvannyuma Grace Khan yavaayo ne yeetondera abanNUP olw'okubawaayiriza. Nga nywamu nanyweddemu ate nina omuntu gwe ntambula naye ate naye n'agenda nkyankalanya waya ne zivaako ate ngenda omugamba ensawo yange ogitwala wa aye n'atandika okunyumiza mbu banNUP simala ffe tuli banNUP simala akubidde baani ate ne ngamba ne zivaako. Nsaba kwetonda taata mukulu Eddie Awe taata wange gwe watusunsula nga tujja mu New Eagles ngenda wa Muzeeyi Geoffrey Lutaaya. Sina bingi bye ngenda kwogera kubanga bwe nayogera ennyo oba olyawo nyinza okukola ensobi. Taata wange nsaba kunsaasira, nakoze bubi nnyo naye saagenderedde. Mukulu wange Nubian Lee, I am so sorry. Nsaba kunsaasira munange mufune akafo mu nsonyiwe siina kigendererwa tewali yantumye kafo mu mutima gwammwe. Maama wange mukulu wange mukyala Babi Itungo erinnya lyo nalizannyiddeko kusaba kunsaasira ne
papa omukulu wa president w'ekibiina kya NUP saba kunsonyiwa nali under influence ya kubera nti nali nnyweddemu ate oli najja naŋŋamba bye yaŋŋamba n'enkola ensobi naye nsaba kusonyi ndi mwana nkyalina career erina okugenda mu maaso ndi muyimbi. Tubadde tukyali ku ebyo Grace Khan mu kivulo ekyeyali mukama we Geoffrey Rutaya ekyabadde ku Sheraton Gardens neyeekola obusolosolo ku stage ekyalese abantu nga bawuniikiridde ku kye ekyatuuka ku mwana muwala. Kyokka ebyo byonna agenda okubyekola eby'obusolosolo ku stage ng'e Masaka bamulinze anti baali bamubuukinga asobole okuyimba ku lunaku olwennyini olwa Valentine. Ekyewuunyisa Grace Khan ono yasooka n'aweebwako deposit wa kitundu kiramba ekya ssente ezakkaanyizibwako era ennaku bwe zaagenda zeeyongerayo n'asabanga ssente endala ndi munnyongereyo $20,000 nafunye ekizibu bwe kiti njagala kumala luyimba mu studio kati nno muzeeyi Kamadi Zaakayo ono nga ye yamubuukinga ku lwa nannyini kifo Grace Khan gye yali alina okuyimbira era ng'ono akola ku rediyo eya Buddu mu pulogulaamu ey'okumakya kw'ossa ey'akadongo kamu. Yavuddeyo n'attottola ebintu eby'enjawulo Grace Khan bye yabakoze mu kivvulu kino. Omuyimbi Grace Khan yatubbye, otegedde, yatubbye, yatuswazizza. Munnange nyina mukwano gwange alina ekifo kiri Bukomansimbi Masaka, ekifo ekyo bakiyita Wabona Leisure Park. Munnange ng'atuuka nga ŋŋamba nti ku lunaku olwa Valentine olw'abaagalana nandyagadde tuleeteyo omuyimbi omu, naye ng'omuyimbi oyo tugenda mugattako abaana ba Kariyoki nga be bagenda okusookawo abantu tubawe wayini kubanga omusajja saagadde mwatuukiriza mannya ge alina ssente ze ate ayagala nnyo ekyalo kye ekyo ekyalo Wabona gyazaalibwa gyakulidde, otegedde, yazimbayo ekifo tayagalawo bintu bya bulimba nga mugamba nti tufune ka Grace Khan kubanga kayimba bulungi. Grace Khan amaze ebbanga nga mukwano gwaffe ene Masaka nyina rediyo enkolera waliyo ne mikwano gy'abalala nga bangi. Munnange Grace Khan nga mukubira essimu nga muga nti ku Valentine wooli Grace Khan nga nti ku Valentine wendi kinyambye mbadde sinafuna nawe ngenda kukola nga muga nti ngenda kukuwa sente nga tuziteesaako sente nga gata wali mutawaana olunaku Kingi Saha luyayina ekivulu e Masaka ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January, otegedde nga Grace Khan ajja naye ku Maria Fulo nga nkubira essimu ate oyo nno okusebo gwolaba ekiŋŋambisizza nti munaku bw'omugamba nti sho ngenda gye kuwa akubira essimu omutwalo nga gumu ne bwalaba Rolex ennungi wandibadde noogera nzabe wano abatambuza Rolex n'engulayo wano ndabe wano gundi ab'enjala nga munnange olunaku olwo nga 26 nga ŋŋendayo emisana ku Maria Fulo kubanga nze ndi w'e Masaka. Grace Khan sente ze twalagaana nga nkwata sente amakkati nga muwa nga tukola akalango. Ichimuti yasinga obulungi abasigadde tonnetera ranze kano ke kasawo mentere kamasanyu gange njakufana mwe Hi guys, amanya nadoboza nta Grace Khan Mama Grana the Diva yena kuzomwezi zo zenyini za Valentine's Day 2025 yena kubera okuwabona Leisure Park egongwe banange muvye banji Bukomansimbi ebyalo ebiraniddewo aka video akalanga ekifo ekyo bulungi nnyo nga twawukana buli mwanyinaze webale nnyo webali eddala mwanyinaze munnange nga nkawa ssente
nga buli omu akwatalirye. Zali zituuka wakati kati tuyingidde mu mwezi olwo guno gwe tulimu ogwokubiri nga gutandika nga kankubira essimu. Munnange oba omukulu anaagamba atya naye mbadde nkusaba ompeerezeeyo emitwalo 20 emirala egitali gya deposit nsobole okujja oluyimba lwange mu studio luno olugenda kuba nnyo. Kujjayo kayimba kange kati bambi producer ku sente zembadde nyina mbadde mbulako emitwalo 2 ate nga njagala kgenda nalo cause ndi mukuva eno nkyanyi ngenda beera Masaka. Ya nja kubeera wali ku hotel wentero beera eri ku Masaka Mbara Road kwenja okubeera high life. So mbadde nsaba mukwano kyembadde nsaba okunyambako taata. Ankubira essimu nno zaawerako nga 3 nga ngamba omukulu nga naye muweereza audio ezo. Oli talina buzibu ate tamanyi nti abantu bayaaye nnyo obwenkanidde awo nga ngamba nti muwe kasiteera balance we ate era mumumanya ate era yeeyama. Munnange twali tutuuka wakati kati tunaatera okusemberera olunaku olwa Valentine. Mukama wange nampeereza audio ng'agamba naye omuwala ono nga bwe namutadde ku status yange abantu abamanyi bange nti lwaki mwakozesezza omuntu bw'atyo. Omuwala oyo nga muyaaye nga muga nti ebimwogerwako mbiwulira bulijjo naye nze takinkolangako ebbanga lyonna lye tumaze tajja kukitukola. Engeri gye tuli nti tulina ba ku radio baana babakuba music we ku radio eno gye tukolera twogerezeganya nga abantu bulijjo ku WhatsApp ne guleshikani oyo gwolaba. Munnange ng'omusajja nga sente tuzimuwe nga nzimuweereza. Era ekisinga okwewuunyisa nti ne ku lunaku lwennyini lwe yali alina okuyimba era yasaba ssente ng'agamba nti emmotoka yali emufuddeko. Ekyaddirira kwe kuba nti baakubanga ku masimu ge nga tagakwata. Olunaku lwa Valentine lwennyini otegedde ku lwa Valentine lwennyini omwana omuwala oyo nga ankubira essimu nga ngamba nti muzeeyi wategedde nti eno waliyo show ya papa e Kampala olwategeeza Honorable Geoffrey Lutaaya ate omumanyi nti ye yatukuza ye yatuleeta siyinza butamuyimbirako ngenda kuyimba ssaawa mmekaawo nga mugamba nti ene waffe tuli mu kyalo abantu bajja nga mulimu abakadde abaana abato nkwagala ku stage ssaawa 3 ez'ekiro guleesikane ng'agamba onyambye bannange onyambye okunyimbisa ssaawa 3 ez'ekiro nga nti wategedde nti mpeereze emitwalo 2 emirala jukira guno mulundi gwa kusatu tuli ku lunaku lwennyini olwa Valentine mpeereze emitwalo 2 emmotoka yaffe tukyankalanyeeko nteekemu amafuta mu mmotoka tusobole okujjayo nga bukyali nyembe bayisawa nga 4 kitundu oba 5 ez'ekiro nze tuvuge mpaka ku show ya papa muyimbireko ne muga Grace omusajja akuwa deposit omusajja n'akwongera sente endala mbujja oluyimba mu studio ate era osaba sente endala nangamba muzeeyi Kamadi ebbanga lyonna mmanyi sikolangako kavuyo konna nsaasira mumpeereze sente ezo nzije nga tukwata sente nga twaziweereza na ku mobile money ya kukyala awo sente azimpadde ndi mugenda ano ku mobile money zisaako naye ngambye akadde eri weno gye twogerera kanti oli omwami sente ze zibaawo mu kashi tebamubanja nga nkwata sente nga ngenda mbaduuka ag'eggongwe wennyini ewali ekivvulu nga nsindika sente ezo nga nzimuweereza. Guleesikani teyazzeemu kukwata ssimu nakubye essimu missed call 31 nga takwata ssimu nazzeemu kulaba ssimu endala ng'oli ampeereza message nanga Seruganda ono gw'okubira essimu yatamidde dda n'ebigenda mu maaso tabimanyi. Zaabadde ziwera ssaawa 6 ez'ekiro ne ngamba kanze mungeze ku ssimu y'akakazi kano omusajja n'agikwata nangamba sebo tuli ku show ya Geoffrey Lutaaya naye ono avuya buvuya n'ebigenda mu maaso tabimanyi. Owulidde ninga nti bannange omuntu abantu baagala eki mu nsi muno wabula omuntu yenna yaloga Guleesikani omusawo waakola wandibadde otuteera wano ennamba yo kubanga omuwala oyo abamumanyi obulungi ayogera bulungi
nakusiigira ekifaananyi nga toyinza nakukkiriza nti omuwala mubbi, nti omuwala mufere. Naye oli mufere nnyo mukazi gwe, omusajja kye yava yeegaana n'omwana wo. Muzeeyi Kamadi yagambye nti Grace Khan ayina okusasulira ssente zonna ze yayonoona ate agenda ayimbire ku bwereere, oba ekitali ekyo bagenda kumusiba. Ffe kye twasazeewo nga wa bonna Leisure Park e Bukomansimbi, Grace Khan ogenda kusasula ssente ez'amafuta agakubye drive, osasule ssente ez'amafuta mu kifo, osasule ssente ezibadde zikuba obulango ku leediyo, osasule ssente ezikubye ebirango ku bizindaalo by'oku kyalo, ate ojja oyimbe ku bwereere. Tugenda kukunoonya, tugenda kukufuna, tugenda kukusiba. Oba oliko mandwa oba mayembe oba biteega, tugenda kukusiba n'amayembe go mu kkomera, ganakitegeerereeyo nti bakusibye, nago bagasibiddemu. Nayo zino ezaaluno zikaawa, ojja zisasula. Nze Muzeeyi Kamadi munansonyiwa okujjira mbukaawo.